Alright, ebifaananyi byolaba n'amaloboozi g'owulira n'oluvuvumo lw'owulira mukolo gwa Kabaka gwe gulese bino byonna abawagizi we basazeeko omuyimbi Lydia Jasmine ne bamugamba nti nyabo yesaawa osalewo ku Kenzo ku Fik Fameka otwala kaani so bamina naye yeegatta mu kafubo n'abawagizi be n'abeera nga ate naye abateeka ku minzaani ng'ababuuza Kenzo oba Fik Fameka muwanike emikono era twagenza okumaliza nga Kenzo yawangudde ng'abawagizi emikono egisinga basinda giteeka wa Kenzo nti gwe abagenda naye mu mbeera nti ebintu byetwabaddemu byabadde bya kwanjula abaagalwa baabwe twabadde mu mukolo gwa kwanjula so n'abawagizi ne bagamba nti yesaawa Lydia Jasmine naye abeere nga atalaga omusajja omutuufu gw'abeera naye bino tujja tubyogerako ebiseera ebisinga naye ndowooza mulaba nti n'abawagizi babeereyo nga bambi bye beetaaga so Lydia Jasmine bali mukazi wattu n'avaawo mu masanyu amangi ennyo simanya amasanyu gabadde gaaki n'abeera nga ate abawagizi abalekera endowooza yaabwe ye neeyongerayo n'endowooza ye simanyi bwagenda kubanga atussa ndowooza y'abantu bano but all in all abawagizi bamubuulidde kye balowooza nageza okulaba mukwano gwange Lydia Jasmine ng'anoonyeza ate omukulu Pastor Wilson Bugemba mpola emabega w'ekidaala bakwataganye ne Shiba Kalungi neŋŋamba ate kati nebeera association kikubanga tukimanyi bulungi nti Shiba naye ensonga ze era we zidde eri abawagizi bagenda mugamba bye bimu bye bagambye Lydia Jasmine pastor wange omulungi Pastor Wilson Bugembe naye ensonga tatulaganga maama wa kanisa so bambi mu nsonga we zityo ne mbalabaawo ne beekubako ku bifaananyawo ne bagamba nti wayeffe katujja tugikwasaganya we tutipaka Katonda wanaabitereeza so mu mbeera weetyo bano bonna mikwano gyange nabadde nyina obbakuumirako kamera jjukire no Kafton Music tubeerawo kutuusaako ebifaananyi abootasobolera kubeera nga obifuna oba oluusi abo abamu bye babuusa amaaso ffe tubeerawo okulaba nga tubikutuusaako bambi Lydia Jasmine yagenza otuula mu kifo kye okuddayo tuulako wansi neyeewujja n'atuyana neyeesiimula entuyo nga bwazisiimula so ng'abaana bano engeri gye badde bategese kajuyisi akalungi nze awo ne nnywawo kijuyisi nagenza okukola ne Lydia Jasmine akisabye ng'asaba kijuyisi anywa kijuyisi ng'erinze bwe ntunulira bu Asha kati olwo binsusse okutegeera sikyategeera ngo sikyali mpigi nga ku mukolo gwa Kabaka navuddeko dda olw'ensonga nti nagenza okulaba nga bambi mukwano gwange ekintu kino kimususseeko so bambi nze bu Asha ne mbutwalirako obudde bu Asha nga bulabika bulungi nnyo ngeno enywa kijuyisi ekisinga okubeera nga ate nakyo kya ttabbu nnyo ate mba nkyali awo nzikakkanye pressure zimaze okubeera nga zikakkana mugenda okulaba nga ate zeeta Sheikh Umaru Sheikh Umaru ono kyenzize mumutegeerako nti buli wagende wali abantu abangi abakyala bamwettanira nnyo mu bakyala bano abamwettanira ogenda okulaba nga akuteeko mu nsawo manyi yatambula na bwabbiri bwe musajja wattu mutwalo bbiri awo we watyo ogenda okulaba nga atandisa obbanyiganyigayo mpolampola so ze lujja emabega w'omuzindalo okutuusaako byonna gy'otaabadde okulaba nga nkubira ekifaananyi ekituufu ekyabaddeyo ku mukolo gwa Kabaka mpolampola tujja genda nga tubawa ebyenjawulo so mu mbeera weetyo kamera yange endala yasobodde okubeera nga ateddayokko munda okulaba omuko kikyaliko gye twamusangidde nga atatandisa okubeera nga asosotola empombo ezalabise obulungi basenga ze bawadde obudde okutegeka kwegamba abako bawoomeddwa ekijjulo ekitegeke obulungi naye nga sinabatuusaako ekijjulo kino njagala obategeeza nti Sozo Properties y'ensonga lwaki olunaku olwaleero twasobodde okubeera nga tutuuka ku mukolo guno era nga bano kye basinga okutegera kwe kugula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon gym n'ebigwa mu kkowe eryo so nga bikyali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu nga wooziraba awo wansi n'omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo ku nsonga z'abaana genda ku YouTube munoonyeeko Mariam for children subscribing emboozi enyume n'abaziwa and Sons bano be ba suppliers b'ebikozesebwa mu kisenge okuli amasuuka pillowcases towel duvets blankets ez'omulembe byonna
ebigwa mu kalondo oyo osobola kuba nga banoonyako, that is at Mukwana Arcade, n'ennamba z'essimu nabwo kweziryawo mpola mpola, embeera n'ebeera ng'ate etambula bulungi nnyo. Njagala okwebaza aba Sure Events abakoze ku ky'okutegeka omukolo guno mu mbeera gye gwafaananyemu. Njagala n'okwebaza buli muntu yenna eyakoze ekyenjawulo. Pastor Andrew Jengo ow'Ekawala owa Christian Revival Center naawe nnyongera okwebaza, yataddemu omusimbi mungi nnyo eri Bloodway Kabako okulaba nti emikolo gino nagyo gyatambudde mu mbeera gy'ogirabiramu. Nze Lujja ku lwa Kafton Music nsaba tugende eri abako, then awo wennyini tubeere nga tubateekateeka nga tubawongera obbawa ebifaananyi ebyagenze mu maaso ku mukolo gwa Kabako. Line ggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda lyaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaga naffe tukikuumenga. Ndi mwatusambi n'akabalwa tugezaako okuyisaamu ku maaso ne mukulu wange. Era yali kwegomba nti bano bakukutana akabalwa bamukutalako kaati naye mbuga nti ojja bitegeera. Naye ekyamazima mukkirize bakakase nti bulijjo mutubuuza nti Jazeera atambula atya. Ngera tubaddamu nti omwana bw'ali wano talina buzibu bwonna. Naye obayo obuvunanyizibwa bwe tubweyambudde ne tubukwasa omuntu maye yawandiika ebbaluwa eyo ng'asaba kuzaalibwawa mu luggya luno. Mwana mulenzi akulembedde banno. Awulira omugezi tayogera bingi. Bano bonna bamaama. Tukube mu ngalo ennyingi era nga bw'obalabye. Ekyamazima kiri omwana bwe yazaalibwa Jazeera ono ye yamukwata mu ngalo. Bwe yamukwata omwana n'akaaba. N'amukwasa munene naye n'akaaba. N'ayongera mu maaso okukaaba. Jazeera akyakaaba. Jazeera akaaba. Ntabwo batwite baaba. Kyava ayita baabo. Baaba agenda omuteeza nga laba omwana akufaananira ddala naye bana omwana amaze wa kitaabe. Naye omwana nga kyakola ki? Akaaba. Atutuuka ku Hajjati mukyala wange. Hajjati agatubaka mu muyonzi. Omwana baamu emmere yeeyongera kukola ki? N'akaaba. Era n'agenda mu maaso omanyi kye baakola? Hajjati kyavaamu kwaso weebuddera omwana n'asirika. Olaba abakobo bakuba mu ngalo. N'akasirikala n'ayongera kayinza. Ategeeza n'akola ki? N'ategeera. N'omulembe gwa kusantayizinga olabanga embeera yonna eri santayizi ng'omanya nti emyezi 9 gyawerera. Era taata weewaawo okumanya twagala nnyo okusanitayizinga. Sisita wa phone mwanyina omulungi naye kasembere wali maama bamusanitayizinge. Agenda kusembera wano obugalo wadde covid gyali social distance bawo naye haga eri covid free. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sisa Ora bayagala nnyo okumusanitayizinga naye anoonya kasanitayizi amusanitayizinga. Awo yeweddirayo munda mumizaalika mwebale nnyo mwebale. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana mulenzi nga kafulumya omukola engalama ng'akola engalama mu gimuyita siiringi era ye yakola engalama eno gyetegereze tula amaaso wali mu nsonda awo nga wetegereza engalama eyo ojjayo amaaso nga sikulabira ojafuuka empagi y'omuddu we wali n'obugagga bw'olujja luno wabajja kubuuza wabadde wakala ki bawundawo batyanga tumanyi ebibuuzo byebigenda okuddako. Munnange wana wange bagendanga okugjayo amaaso nga bamaama tebakyali kungalama ngenda kukola omulimu guno obuvunaanyizibwa bwe nina waka. Ekisooka abaana nzenda basomesa ne taata waabwe ne maama nebirala zebakozesa
ekyokubiri omusajja muwali mubeera kaba ate maaso nzeseekawo abatongo so tujja kukwatagana n'abawaliko bammwe ojja kuwulira bubi nnyo nga seekawo muze naye talina kayogeddero oba talina kiwezi asomye ageza okugamba musajja tugenda kakati njagala omukaalo omwana oyo nga emitwalo 5 aga Uganda